This is Rampant Killer the danger. Muje baleje mutusizaako engala balungi abagala olunaku lwaleero kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekumiddeko mwanyinaze Sesimbwa Derrick nkutumiddeko wonna wosinzira webali kubanga ate ogyekumiddeko kuviira ddala mu ntandikwa mu ddakiika eno ngenda kubanga mbatuusaako amawulire agagenda mu maaso ku sayidi y'omukulu Robert Kyagulanyi. Ffenna twalabye embeera eyagenze mu maaso okubaawo olunaku lw'eggulo we yavuddeyo okubanga ate aduumira ekibayita peaceful demonstration nga boolekera wali eri mu kibuga Kampala. Era ebyagenze mu maaso okubaawo twabirabye bamukutte ne babeera nga bamuzzaayo ewaka ate ababaka abalala bagenze mu maaso okubanga bakwatibwa mpolampola awo ne poliisi. Olunaku olwaleero akedde ku makya kubanga ate akuba olukuŋŋaana olulala wali e Kamwokya naye nga sinaba kugenda eyo ku mbeera ne yagenze mu maaso okubanga ebeerawo ey'okuduumira abantu okwekalakasa mu mirembe nga tebalina wadde ekyokulwanyisa n'ekimu. Twatunudde mu nsonga eyo ne tugiraba nti ensonga eyo ekkirizibwa mu mateeka abantu singa tebakkaanya na kigenda mu maaso, era nga waliyo avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bannayuganda basinga ekintu kino bakitidde nga balowooza nti oba oliawo kyabulabe eri obulamu bwabwe oba oliawo bateekebwamu okutya. Balowooza nti omuntu wagamba nti tugenda kwekalakasa balowooza nti kuba kuttibwa na kufa, naye ng'ate bwe kiba kya peaceful demonstration tekirina buzibu bwonna just obanga ovaayo okukola ekyo ekiraga nti munange toli mumativu n'embeera egenda mu maaso. Ebasinga obungi bavudde ne boogera ku nsonga eyo ey'abannayuganda okubanga batya okwetaba mu kintu kino olw'ensonga nti batya okufa, era nga waliwo n'avuddeyo n'awa ekyokulabirako eky'abannayuganda abasanze obuzibu mu kizimbe kya Fidodido oyo mwana muwala alufiiriddemu. Weewaawo bangi bafiira mu bubenje, so agenze mu maaso n'abuuza nti kakati ono afudde abadde yeekalakasa wonna bw'oba oli oba okkiriza okwekalakasa oba tokkiriza okufa kusobola okubanga ate kukusanga ofulufiga yayimba n'akugamba nti ne bwe weekuuma n'obeera omuteefu ekintu kiyinza okuva nekikola ki ne kikkuba omutwe wonna w'oli, so n'obeera nga olugenderamu. Bangi embeera eyo bagisanga bagamba nti sisobola kugenda mu kwekalakasa naye nga they feel like they want change, naye olw'okutya ebyo ebibeerawo ne beesanga nga tebasobodde kubanga ate beeyunga ku mugendo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwagenda mu maaso okubanga ate ayogerako mu ddakiika eno. So no okuddako ku mawulire g'olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti akedde Nawankya kubanga ate ayolekera wali ku offices za NUP e Kamwokya, era ng'abadde akubye olukuŋŋaana nga mu lukuŋŋaana luno akuŋŋaanyiza bannamawulire ab'enjawulo mwayagedde okubanga abanjulira nti oba abategeeza nti alina ebbaluwa gy'ayagala okubanga atwalira omuduumizi w'eggye lya UPDF nga si mulala ye mukulu amanyiddwa nga David Muhoozi, nga mu bbaluwa eyo agezaako okubanga amugambako ku bigenda mu maaso ku baana bano abagenda mu maaso okubanga bawambibwa, basically abaana ba NUP ababuzibwawo enkya n'eggulo n'abo abali mu kkomera essaawa eno ate nga n'abandi tebamanyiiwa gye bali. Naye olukuŋŋaana lubadde terunaba kubanga luggwa, bwe batyo ne babeera nga babasalako era nga bangi bafulumiziddwa mu kifo ekyo ne bannamawulire bagobeddwa abasinga obungi, ate nga ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa bulambalamba ne babeera nga ate bamuzza mu maka ge Emagere. Weewaawo kigambibwa nti basoose ne babeera nga bamuteeka ku house arrest, naye oluvannyuma abamagye bamaze ne babeera nga bamuka amaka ge oba abapoliisi ne babeera nga bava mu kifo ekyo. Ensonga zino zo zikyagendera ddala mu maaso tezinaba kubanga ate ziggwa. Weewaawo nga bannayuganda bangi batandise okubanga baggwamu amaanyi ku lw'embeera egenda mu maaso. Ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mutiisatiisa oba waliwo okutiisibwatiisibwa kugenda mu maaso, nga bagamba nti Museveni tajja kubanga alayira, naye yabategeezezza nti ajja kulayira musaaga kyonna kye muteeseteese okubanga mukola temugenda kikola. Buli lwe munaagezaako kubanga mukola stepu efaananako bweti nga ajja obanga abapoliisi bajja obanga abamagye bajja nga babajjawo temujja kubaako kye mukola, era ye yalayidde n'abategeeza nti ajja kulayira. So kakati kansuubire nti kyonna ekigenda mu maaso osobola okikwasaganya oba okirelatinga ku statement omukulu Yoweri Kaguta Museveni gyagenze mu maaso okubanga akola. Any step aba NUP gye bagezaako okubanga bateekinga nga abamagye oba abapoliisi nga basalako nga basobola okubanga ate embeera eyo tebagiganya kubanga esucceedinga. Olunaku luno lwennyini olwaleero omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira wali ku Facebook page avuddeyo n'abeera nga ate alanga omukulu ono amanyiddwa nga Mbiru James, era ng'ono ye yalondebwa ku ntebe ey'obwa LC5 Councillor Lubaga North, ng'agamba nti omukulu ono yawambiddwa olunaku olw'eggulo era ng'abakulu abamuwambye babadde n'emmundu ziyita emigemerawala nga balina ne masiki eza bbulaaka. Agamba nti nga tannawambibwa basooka kugenda ku offices ze ezisangibwa e Nankulabye ku lunaku olwokusatu ennaku z'omwezi zaali 10 omwaka gwa 2020, ne babeera nga ate tebamusanze eyo, bwe batyo ne
babeera nga ate munange bongera okumufeffetta era nga olunaku olweggulo kigambibwa nti bamusinkanye ku Petro City Fuel Station opposite Kasubi Old Market awe bamujje ne babeera nga bamujja mu motoka ye ne bamuteeka mu yaabwe ne bamutwala era nga kigambibwa nti abalabyeko emotoka eyo ng'egenda yasibidde ku State House e Nakasero wabula poliisi wabula balooya ba NUP bagenze ku police stations eziwerako ddala olunaku olwaleero nga banoonya omukulu oyo balabe oba ali eyo oba yasibiddwa mu kkomera lyonna naye tebamusanze eyo ate nga ekibamazeemu amaanyi oba n'ekibamaze enviri ku mutwe kwe kuba nti emmotoka gye bamutwaliddemu oba kabanga lya poliisi gye yatwaliddwako bagisanze ku Old Kampala ng'eri awo epaakinze kati ate nga ye omusibe gwe bawambye ku poliisi taliiyo kati essaawa eno tebamanyi waali ebyo nabyo bigenda mu maaso okubanga ate bibobya abantu omutwe eruuyi eyo. Ate bo baana balenzi ba Nubian Lee abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 Desemba omwaka gwa 2020 bakyali mu kkomera era nga okusaba kw'abalooya baabwe okuba nti munange balekeraawo okubanga bawozesebwa mu kooti ey'amagye oba ez'amagye kugaaniddwa olunaku olwaleero nga kigambibwa nti bano emisango gye babavunaana babakwata n'ebintu by'abamagye so teri ngeri ndala yonna gye bayinza kubanga balekeraawo okubawozesa mu kooti ey'amagye. Jjukira nti ezo ze zimu ku nsonga ezibadde zitula mwana mulenzi Bobi Wine okubanga ate adumiraho okwekalakasa okw'emirembe kubanga abantu bano bava mu kkomera okubanga balekera okuwozesebwa mu kooti ey'amagye okubanga abawambibwa balekera okubanga ate bawambibwa kwegamba n'okubbibwa kwe okwakalulu kubeere nga ate nakwo kumu obuwanguzi bwe bumuddizibwa ensonga zo nnyingi ddala naye kinajjukira nti abapoliisi bavaayo emabegakawo ne babeera nga bategeeza eggwanga lyattu Uganda nti abantu bano tebaagala kubata olw'ensonga singa banaabata bagenda kubanga ate munange bongera ku mivuyo obanga batandikira ku mivuyo we bakoma okusinzira ku ndowooza yaabwe oba okusinzira ku nkola yaabwe bo we batyo bategeeza nti abakulu bano balina emivuyo. Yo mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi ku by'okwatibwa bya mutabani we ebyayongedde okubanga ate bimutabulira ddala oluvannyuma lwa mutabani we okukwatibwa n'abeera nga akubibwa era nga wenna kunnyonnyodde nti takyasobola kubanga ali akakubeere okwogera era nga abasawo basuubira improvement after 6 months nga ali ku bujjanjabi. Kino nno kyamutabudde era nga kyamugye mu mbeera wabula ng'avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti omuntu ali emabega w'ekikolwa kino si bantu ba Yoweri Kaguta Museveni be bakubye mutabani we wabula abantu ba Bobi Wine be bakubye mutabani we ye mu ndowooza yo ba mu njogera ye bw'atyo bw'agamba nti abo ba thugs abayita ba thugs ba Bobi Wine be bagenze mu maaso kubanga ate batuusa obuvune ku mwana we amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior. Olunaku olwaleero omukulu aduumira eggye lya UPDF David Muhoozi avuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate agenda okugemebwa akawuka ka COVID-19 bw'atyo nga bw'omulaba bw'asobodde okubanga ate alabikako banji bagenze maaso okubanga bavaayo okusobola okusikiriza abantu bagende mu maaso babeere nga ate babagema akawuka kano naye jjukira nti bagamba si lwampaka si byampaka okukakugema si byampaka osobola okubanga ogendayo nga weeyagalidde so kati bano batandise dde okubanga ate munange basaavinga nga example eri abantu oba okitegeera so gwe wenna ali eyo nga oli wiringi okwagala okugema oba okwetangira obulwadde buno bwa COVID-19 genda mu maaso obeere nga ate ogenda bakugeme. Nsigadde nze Fifi gye atakuumira mpera abeere nga abankuumira musule bulungi mweraba.